owuliriza program nayo wano ku radio Buddu. Omuyimbi Ndugga Hassan yagera maso okubanga akuba kayimba akamanyikiddwa nga nabbi nti kula omugugu Mukama nyamba nti kuleko omugugu gummenya. Ebyaddala gwandibanga omugugu gwa nabbi tegunnaba kuwona kumutukulwa. Nabbi ekingezezo olwaleero bajagala ondagula ekimbuzi emirembe nkimanyi oli mutume wa Mukama era mutuulako naye awo ku ntebe emu ne munyumyamu naye nange nzibirako mu mboozi zanyumya Mukama atowulirangako nga yeemulugunya ti oba Hassan yansobya kyenvudde mu kuba balayi aboneebone mpaka lwalinenya singa Mukama yalina omukyala nandirowoozezza nti oba mu kusooba kwange nakola amawano naye gwe atalina mukyala nti oba twayagala kwomu Mukama kikyondeko obunaabona entebe yeetaliiko kuvuganya nti oba otya nti naakwesimbako Mukama nenkukuba akalulu nga kyekibuze amakubo g'emikisa gyange nga muli olowooza nti mpagira abakuyeekera ekiro nabadde nebase wange nenzijukira Mukama gyoyogera mu Bayibuli ti wawaayo obulamu bwo n'otwala emigugu gyaffe ogituwonye ffe abantu kirabika ogwange gwasigalira era nkedde pakera Mukama nguleese kati Mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza Global Fund oba okutta abeekanungu naye kikimbulwa emirembe. Ndugga Hassan ne bwe yagamba nti omugugu gumumenya era emirembe gigeze maaso okubanga gimubulako ebyaddala si mulimba ate engeri yamuloga yandibanga alayika akyatudde ku kisaabo waggulu mu ngeri emu oba endala. Ono omwana mulenzi Robike yagenze maaso okubanga agera maaso okubanga amupangisa shows eziwera ddala 2 nga sheesooka yali Matanga ey'okubiri yabadde Bbuuliro okukakananga ey'ebbu ey'Ematanga yagikuba neggwa kyokka ey'Ebbuuliro okusakula Robike agamba nti yalina okubanga ayimbako essaawa eziwera ddala 6 mu Lambirira gye byaggwera ng'omukulu ono ate asobodde okubanga atuuka ku show essaawa eziwera ddala eyo 9 we yatuukidde ng'ebintu si byangu nga bw'owulira. Mwena abantu nga batandise okugyayo ebyambe naye amazima gennyini nsonga ki gye yabadde awo? Ensonga gye yabadde awo mbu yafunyeeyo kati yasoose n'ajjayo ku venue ku makya ndowooza mu mbeera era oba okubuzaabuza ne baŋŋamba ate mbu yabadde ne sheemu Bende waliwo yankubidde ng'ali mu Bende n'agamba Ndugga namulaba ku posita ye yeeyo ate ndaba ali eno tukubira Ndugga ku ssaawa nga 7 agamba ku ssaawa 8:20 ali awo ku show n'agamba ateekako ne mugamba abantu batandise okwonoona ebintu by'abantu nanga bateekako abantu ku microphone bagambe biki olaba bagambe nti abawagizi banyenzi ate beeyongedde tutabukira butabukizi gayira amazima kati awo babadde wakayita weera essaawa nnamba zissaawa 9:00 ezigwamu n'alooka ajja ku stage. Okuza ku Robike agamba nti Ndugga Hassan olwatuuse yabadde ayagala kwekyanga ate obutayimba gye byaggweredde abawagizi kwe kumusitula n'agirinnya ku mpaka era abantu bo bennyini babadde baagala okumwekyangirako okwagala omukuba kuba bamuntimbyewo ebbanga ddene ogwo omulundi bangambye gwabadde gwa 3 nga tajja kati babadde bamanyi nti era ekintu kyekimu kyekisagenda okukola. Kati olwagize bwe yatuuse n'abakuba n'ababuzaabuzawo mpolampola n'ababuzaabuzawo mpolampola abantu ne bakkakkana. Bwe bamaze okukakkana n'alaba nga tebakyalina lutalo lwe bamubanja ate naye kwe kukyukira omutegesi olwakubayo oluyimba lumu kwe kwagala bamuwerewo akakoba sikyalekeraawo naye ate era siru n'akolera embisi embi n'atandika okubanjiza ku stage n'atandika okuteekamu abantu kati ate n'akizza ku sayidi ye n'ayagala bakubenze olimba n'atandika okuteekamu abantu bagire omuliro mbu ate babanjenze ssente ng'oyinza okugamba sakkaanyiza naye ng'oyinza okugamba namuganye sigenda kukola ki kuwa kumusasula nenzimuleetera era n'azibalira ku stage wangi kugamba yayoleseza empisa embi nnyingi Ndugga. Owuliriza program nayo wano ku radio Buddu.